okusooka naye nsaba Katonda kulekuba omulundi gwange okusembayo okujja wano ate nkomewo wano ndi ssentebe w'eggombolola eno olw'obuweereza mu kitundu. Ndi mutuuze w'ensangi ndi kansala ku ggombolola awo kati maliriza ekisanja kya kusatu emyaka 15. Mbaddeko sipiika w'eggombolola eno gye mbasaba okukulembera. Nze mwami wa Kabaka atwala obuwangwa ennono n'obulambuzi mu ssaza Busiro. Nze mbakiikirira ku lukiiko olukulembeze lwa Board of Governors eya King's College e Buddo nga Kyengera Town Council. Era nga ntula ne ku lukiiko lwa Board of Governors oluddukanya essomero lya Trinity College e Nabbingo nga kiikirira Kyengera Town Council. Gyebiseera byonna ngamba abantu CV yange nga nsiri mu mbeera ng'abeeragirako naye olwokuba n'ekifo kye mbasaba kya buvunaanyizibwa for you to relate muteeke ku minzaani obuvunaanyizibwa bw'ekifo kye mbasaba ne CV omuntu akisaba kubanga ekifo kye tubasaba okuweererezaamu kifo kya mpizo nnyo mu mbeera z'abantu ggombolola muno mu kuwangaalira. Ggombolola eno nnene nnyo erina ebyala 5 erina emiruka 10 obungi bw'abantu kugenda mu mitwalo 40. Yeggombolola esinga obugagga mu disitulikiti y'e Wakiso, esinga zikasangati, esinga zikajjansi ne Wakiso mu myuka tenga nazo z'amaanyi naye ffe namba emu ekitufuula namba emu nti nsasula nnyo omusolo. Essaawa zino muyingidde $5 billion omusolo gwemusolooza gumuwaayo buli mwaka $5 billion. Teri ggombolola yonna ekikola. Kati kibuuzo kidde erina gy'oli nange nti $5 billion ziri commensurate ne services zemulaba mu bitundu. Buvunaanyizibwa bwa ssentebe w'eggombolola okukozesa obulungi omusolo gwammwe ogwo gwe muwaayo nga temwagala, kubanga ne mu Bayibuli kiri evident omuntu yenna tayagala kuwa musolo. Naye omuntu ekimwagaza okuwa omusolo n'afunamu ka relief kwe kulaba nga byasasulira omusolo ogwo abirabako. Kati buba buvunaanyizibwa bwa ssentebe bwa ggombolola nga chief executive w'eggombolola eyo okulaba nga akola ebyo ebintu ne banne ebireetera abantu okugamba tulina obukulembeze ku ggombolola okufaako. Amaanyi gange mumanyi omusango ono nga mutulonzi tugenda kuba nga tugateeka ku kulima enguudo, kubanga emyaka 15 gyendabye ku ggombolola awo nkizudde nti ggombolola eno amakubo gaayo si malungi. Mugizimbye buli wamu newataabanganga mayumba naye kati mayumba, ewabanga entobazi mayumba, ewabanga ebibira mayumba, si wanookana baziza nebwogendayo neeyija Nandiga Malyali namu abantu bangi. So kakati wabeera ennyumba y'abantu wabaawo bwetaavu bw'amakubo. Amakubo nkizudde ku ggombolola tukyasobola kugakola, tuyinza kugakola nga tusaba ku district grader emu. Disitulikiti y'e Wakiso mu bunene bwayo bwonna n'eggombolola zonna z'erina 27 ezigikola erina moto grader emu. Bw'oba ogyagala wano abakugamba eri Busi, ekyalima Kasangati, ekyalima Kakiri, yiino Masuliika, yiino Namayumba, nga bwe mumanyi nti disitulikiti ey'eggombolola nnyingi. Kakati ebiseera ebisinga tubadde nga tumalako n'omwaka nga teri kkubo lyetulime kubanga mashini teriiwo. Naye ate buli mwaka tukozesa $400 million nga Kyengera Town Council okulima amakubo gamu, oba tugalime oba tetugalime tukozesa $1 million. Kati nakibuuzaamu ne ngamba naye greda gye twegayirira okuva ku disitulikiti yo egula ssente mmeka? Ngeri ginoonyerezaako awo bisigala musobola okugenda ne mubuuza egula $450 million greda zegula. Kati omuntu alina $4 million mu budget line ya road maintenance aba n'entandikwa y'amaanyi kulamuza mashini eyo. So kakati tugamba oba omugagga nga bwe batulankiza ffe bagagga wa disitulikiti w'omusolo otandika okweyisanga omugagga. Omugagga ava mu kulinnya takisi n'agula emmotoka ye n'agitamininga ddi lwanaagenda n'obutamupapya. Muwulira abantu nga bagamba bannanga bajjidde mu posita namba gundi emmotoka ebaleka.
ebyo alina emmotoka ye ebirango tabiwulira tabiwabudde yamanyidirwa n'agenda kati nga tuli bagagga mu disitutusolo tuva mu biliyoni 5 tube mu layini nga twegerera kuleda eri egenza okulima mu bizinga by'ebusi nga busi buli mwaka eva miliyoni 2 ekitusoboka kubaawo mulina okufuna vali mu musolo gwammwe gwe muwa mu bulumi kakati amaanyi gaffe ne mwami omusango gagenda kuba kulima nguudo kansala wamuwani nabazizi twamalawo amakubo amabi ekikigenda kusoboka era sikibalimba nti bagambye ennaku z'omwezi 10 nga ndi wano mu kanisa kati olunaku lukeere ku maanyi amuli ajje kugombolola agisayininge for 2 weeks ejebeere nabazizi 2 weeks ziwe zinaggwerako nga n'amakubo agaweta mu kabuyonjo bagalina amasima genjirigendebera maze emyaka 15 kugombolola manyi ebisobokayo n'ebitasobokayo zisijja kuba bana basaba banobagamba twagoba empooza twagobawo empooza ate ekera omulooza najja nazibajjako kugombolola siwe bagoberawo empooza empooza evaawo by a way of a district ordinance singa wakisegamba nti empooza tezinakukola ki ebirala emisolo gyala givaawo by parliamentary act obubwiriza tebuli kugombolola so kakati mbagamba kyemmanyi kyendabyeko mu myaka 15 ekisoboka okujja kusooka mu mwaka gwa 2011 egombolola obwetaavu bwayo bwali bwakuteeka bitaana Credit Center 3 n'okuteekawo emifaliso kubanga abazadde baali bazaala bubi abazaalira wansi netukigula netukimala kati ng'omuntu ng'ojja ebyetaago ogenda obikendeeza kati saawa zino makubo ge mabi amakubo tetukyasobola kugakola nga twegayirira tuwedeewe waki tulina kula gweda yafe nandibagambye bingi kubanga package nnene olw'owa experience gyekuŋŋanyiza kugombolola naye kambasubirekaako mbasaba akalulu kammwe ennaku z'omwezi myaka ndi mwana wammwe banzaala mugombolola muno naye kyekizo mwe temunenako abekyengera ne mukyala wange namuwasa muno so ndi kumuko ate bagamba kyolimba obeko kyekikola ki sisobola kulimba nga nyimiridde maaso gawe basaba munesige munonde olw'ebyo byembagambye ebisoboka byetugenda okukola temunonda lwakabonero kange kabonero kange tekajja kubateeseza gombolola tuteesezaayo byakukulembeze bino obulu bwe tubasaba obwali ku gavumenti mulonde obusobozi bwa muntu kutuukirikika kwa muntu ate mu abakristaayo bannaddiini mukimanyi mulonde omuntu atali malala mpeereza obwakabaka mu myaka mingi kabaka yatumalamu amalala ng'abavubuka abo mpeereza mu local government emyaka mingi kitegeeza kyenjogerako nkimanyi omukulembeze buli lwamanyi ekyokukola ayamba mmwe okubanga tajja gasala naye okulonda omuntu n'agamba nkyayiga ekisanya kimanyi kigwako ng'aweza akyakola ki mu mwaka gwa 2011 nandigambye nti olwandivudde ku univesity nandibasabye bwa MP ng'abamu bwe bakola bavubuka bannange naye banyinaanye baŋŋamba nti omukulembeze bamu buli kyetaagisa wano okuba nti kikolebwako nange mutegeezaako wange tukwatagalira bumu muganda agamba kamukamu kwe muganda akatono kazira mu liiso agajegenya gakira amaliri mubi akiriba byonna kikulagala kikobuulirawo nti lisiti otambula nako si weewaawo olwekyo mu mpite zendiwaawo tujja kukola buli kyetaagisiza nina abazadde basabirawo nina abaana basabirawo nange kenyini olumu olwosabirawo kitegeeza ndiwoona ennyumba bigambo sigenda kwogera bingi bebaza bwebaza obuweereza bumuliko bwe osanga omuntu n'akugamba nti nze nviira mu maaso siina ddiini wana nti oba olinawo oyitadduka ekiddako kiba kirala kati otudda wano netutusumba tuwulidde bulungi nnyo katonda alina okukunyiikira mu mutima olwekyo tweyanziza nnyo
ate okutwaliriza sengayo nga ngamba nsonga lubiri nti mbadde ku disitulikiti waggulu naye engeri gyennasenga wano bwenabaziza nendaba ebizibu ebirimu abantu nga byabantu ba bulijjo nensanga abantu nga bakaaba wano wosanga omuntu nga bamugalidde edduuka esaawa 12 ez'ekiro ekintu ekimenya amateeka nga kuliko siiru tofuddeeyo kyoba mulimu omuntu oba taliimu buli bwosanga omuntu nga bamugerekedde sente eza property tax ez'amayumba nga nyingi osanga ebizibu by'abantu nga si Museveni yabigereka eri nga si disitulikiti yebigereka naye ng'eggombola we tubasaba okubeera ebigereka kati obuyinza bwonna obuli ku bantu ba bulijjo buli kugombolola awekire tugenda okukola ki okukyusa ensonga lwaki mbagamba nti nzize okukulembera ekyalo kino leero kyokka batulonda ndise mugenda bitokotolo mmeera ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri olwekyo nsaba akabonero kange saawa tuze okugatta abantu bonna naye nemisa muwongo oyo n'atugamba bannabyabufuzi isomero lino ngange oli waluupu nnyo bajjaa kati kangendere ku ssaawa agatta abantu bonna olwekyo kati twalinde ku ssaawa okugatta abantu bonna tukyayira bulungi mundabira nti akati ono agenda awabula abantu bonna tukolaki tubeetaaga akasemba muleete abaana kusomero lino essomero lyamu mulimanyi bulungi nti kati pafomensi yali eri waggulu Midland Junior School era nga bwenda bategeeza nti ebitabo omwana okuva ebikiraasi paka ku 7 tosasulayo nyina w'abazadde wano bayinza okumpako obujuli yunifoomu tugikuwa n'ettaayi yabo nga kweri omwana n'abeera simaani ekyemisana tetugamba nti leetayo ekyemisana nedda mufaliso bulangiti ab'ekisulo tobireeta liimu lituletera omulundi gumu mu mwaka ate ng'essomero likola bulungi nasanze abazadde bone nagamba twalikuwadde omwana waffe naye abaana banaasoma ebitogooga babintu bingi ate sente entono 26 yokka dde